etandika obutandisi evudde mu King Vijay's Productions kakade side ne batuza ku nnyanja mu kutandika waliwo kwegamba gwe jakedde okuwunyira gyawunye yuno ali mu musenyu mbeera ki eyamutuusiza ku kino ketutandika obutandika bakayita batya assassins kakati bwe tuvaayo ne tuddako eruuyi eno waliwo omumpembe ali mu kweyozaako bwate bwafaanana wabula alabika mutobi kakati ate eruuyi eno mu kizimbe ekirabika okuba nti kirala waliwo kabejja atambula waliwo n'omulala busuuti ayambuka bannange tutandikidde mu kikolwa kugambye olaba abatemu contracts oba assassins outa King Vijay's Productions kati Tumbuto waliwo ajamugoberera waliwo ajafata Tumbuto yani munafu ali mu kanaabiro alabika aloo byatategeera waliwo etunuddeko mu ndabirwamu nga bwekyaye nga nawe wulya teweeyagala esaidi eno ng'aliwo avimba Tumbuto kumbe ataayiziddwa neeno waliwo agoberera ono n'akimanya nga mpulira ebitali bya bulijjo kati munafu abadde mu kayiga avaayo agenda okuvaayo ng'ateegeddwa wangi busuuti amutaayiza bannange tugambye tandika butandika all the way from King Vijay's Productions ku 0701 nera 0991 tweyama okubanga tukutuusaako ebisinga mu bisinga Tumbuto nga bamukutte nga bamusazeeko bagimusuziza toleeta Tumbuto wali omuwadde eŋŋumi ampeweeta simanyi ono naye agenda otuuka ano ng'awulira embeera kumbe ataayiziddwa bannange musiru ayagala kunzita kwata leta tojja kumbaaga parking lot efuuse ekizibu kitagurro nono abadde tojja kuwa toleeta bannange outa King Vijay's Productions kata tugamba nti tusimbudde tuba tuleese wonna wagirabidde subscribinga gundi gwe subscribinga kigwe bannange akubaaga tojja tulira omukono mumi nkalu musuuti ku ttaka toleeta swipu nga bagiraba tulira okuba omugongo kuka nga kubya akyaliwo tannaweekeramu wadde tulaba saidi ne saidi nja kutunga bamutegudde kwata omusajja kuba omugere kiro 2 bannange ali ebweru gwamanyi ffe tutandise ati King Vijay kasitaleeta kuba tulese ekirala bakaweeyo akapika akongera ojja kutuuka Tumbuto abadde yewana butaggwa agudde abekikolwa eno tukyabalaba ababi abaka ab'enjawulo kijatuuka osaaga kijatuuka nakasajja aziru kagano muuja nakategula ajijijijiji obadde oze kunzita leeta wano akaba leeta akaba bannange etandika butandika ogirabira luddawa Kampala Mbalala Mukono Jinja Kayunga Kabaale Kyegwegwa wonna sawa yakubanga ate tutandika ekyomulembe nga n'obugambo sibunajja nga tebunaba kubanga bujja waliwo avimba omulala afuna essimu ani ono oleeza bulungi basindise omuntu akutte nkimanyi naye ani ono ankubidde ati munaye tulina ffena seyaafa tugata ayitwa Ingram oyo mumanyi kati nkole ki netuvaayo netuddako ku kizimbe ekimu waggulu eno ddala ku rooftop tulaba abaana b'obuwala abaakula ne bawola nga olaba akakuba kali ku mukono gwo ogwakono nti ye kayingiremu kano olwedde munaye nkalimu kumbe eno waggulu waliwo omwana ow'obuwala eyakula n'awola figa n'agiwanga olaba mbooko kukuba okunyirira ntuuse ekikika tekiddako ntuuseewo oliwa
bamukuba bullet. Kati no kirabika ne yali amukubira simu yali amusetinga ebageno omukubira sabawa. Kati nali musunye yono omwana w'obuwala na parking ebyagende kumbe ngagenda ajijayo omusajja kayino bwangu yakakwata oleta mundu banange omusajja alina obwangu oleta ekajja kamuuje oleta konde bwo oleta alabe kakuba banange yakangangala nakongera asasira kwata oluba ayayayaya bali akubyeko n'owulira nga amatu gawuuma nga gawuuma King VJ the voice of the people najja yebikula akakokolo njagala nkutenga ontegede wanji yegwe aya oyasama yali amuse yali amumanyi yamwetegereza newankubadde nga ffe tetwamulaba sniper asonye munaffe naye asekuddwa tulaba obutemu obwa buli saidi tulaba obutemu obukolebwa mu buli angu wabula nga bonna be bakikolako bonna ate balayika batemu abatemu n'abatemu batandise okwetemula ako kabaka oligino sagala okyeraliikirire katwale nga akakisa okuba nga osubscribing ngamba bwalabira ku YouTube ne mwana weefula wakabiye ani gwogezaako kugamba okwewanirako wano waliwo abalina gwe batimpula wano nkiraba otandise okwefula omuzira naye ngenda kujjamu obuzira obwo kwotya babasasudde kuba gundi gwe nze nsobola okikola kino olunaku lulamba nsobola okuba lunaku lulamba nga siwumuza togenda kwogera oba bamubuuza biki situmanyi kwogera ayayayaya ngumi nkalu bamukubye weda bamukuba bamuwanyisa ali mu kaseera ako waliwo ate omwana ow'obwalajja bakoye banyonamu akatunda negwe kiroka atateekeddwa kubanga asindika omuntu yena ate asindikira okusindika akawala kayitibwa ka Rebecca Phillips ka Rebecca ye naye njankuwulire kino muganda wange Rebecca Phillips si bwe buno obuwala bw'ojja okwanakwana bwakinaabu kikyoyogerako si bwe buno obuwala bw'ojja okwanakwana bw'obuukira bw'obanga oyagala okusigaza obulamu n'ak'obuntu oli mwesonyiwe Rebecca Phillips mulala siya baba bali awo ne babaawo atuuka azuukuse tumanyi bangambe mpozi sibuukira yoyo gwe bamugambye Rebecca Phillips bamukubye okuva ku matya bubuno buzibye tana kagine nyumyemuko naye munnange Rebecca Phillips nga mukyala n'ayingira gundi gwe bakubye okuva obwencambu waganye okwogera amukola ki bagenda okulira tokanyiga naawe tokanyiga akaji amunyiga akaji tokanyiga okakuta nnyo okakute kale gulabe amukute kaki kanywemu kamukuta sikategete olwo bamugambye oli tebamumanyiira sibamukwanirako ebyadongoto birowoozaako amukute kaki simanyi nange bakabera eddakiika ziiza akakute takata oli awuza kimu okakute tokata kaki naggulawo n'avaayo kakati yeetegese okwogera ngenda babuulye kye mbadde mwagala mukazi n'avaayo Rebecca Phillips ne baba bamukubira akasimu namugamba ndi mu balansi gya bannange etandika butandisi kakati munafolo gwe twatandise naye ng'ali mu kanaabiro yuno akutembi bannange alabika alina ennaku ku mutima alina ennaku emuluma twatandise naye ng'ali mu kanaabiro ng'awulira yeekyaye kati akutembi kyokka agyetaddeko bandyewe naye ate akafanga ne kasooka kamutaasa manyi obulamu mubwagala naye ate n'eggulu mulyagala kakati yamukubira akasimu wuuyo kabali owaayo Antonello ogamba otya nze mpitibwa Maka Sullivan kabali Maka Sullivan kabali lwaki tokwate kuba onongoberera ntubako boolya bye tunyumiza eno nti kale weesirikire ne bajja bayitewo bajja eruuyo eno njagala olabe ugambe evudde mu King VJ's Productions bannaffe abatemu balabika nti ate balina abatemu abalala abaagala okuba nti babamaliriza n'okubasaanyaawo
bannange etandika obutandika bagiyita abatemu. Outer What's the catch? King VJ's Productions tugambye bwogirabira wonna ku YouTube esinzira ku Kamas Official. I'm sure Nobeera nga ate ojja otabuliro nobeera nga osubscribing kino kituka ku level endala. it's been happening to our people. Njagala olabe ugambye ku 0701 nera 01 0991. Omusajja Mark Sullivan Kabali namugamba waliwo omuntu ali mutuyiga era nga ali mututa omu ku omu nti lwaki We don't know. nange munaye simanyi lwaki batuyiganya mu mulimo gwaffe omulungi guno gwe twafuna ogw'obutemu. Naye nze ndowooza yenna yabapangisiza okuba nga batutta alabika alina ekigendererwa nesi waliwo n'omu amumanyi. Ekitegeezayo ensonga What is? yekyotegeeza To help you find out. oyagala nkuyamba okuzuula ani ayagala otutta. Oba otegedde otya omutemu anoonyeza mutemu munne bayambagane ani atutta sebo nabo batya okufa. Like she said. Otutta akaddeko munange okujja Honest. ne bagamba Blake munange wunaze kyavaga akotoni yafudde okimanyi ekyo anti munaye kusaasira kwange maniina Calm down. leka Blake kakkana yafudde atya ye anti munaye yakubiddwa sniper. We did not. Sniper yadduse naye teyadduse ne sniper naye yasangiddwa nga afudde ani yasa sniper ate Favor. simanyi naye ne yakikoze aleka yatukoledde ka favor. We're looking into. Katugenda kukola ki? Tugenda kunoonya identity ya sniper. Twagala kumanya ani yapangisiza sniper okutta omutemu waffe gwe twasindisa okutta. Becca. Balina gwe basindisa okutta. God's back. Gwe basindisa okutta. Naye ne bamutta. Kati baagala kumanya ani yasindisa oli eyassa owaabwe. Era yategedde atya nti bagenda kutta. Kakati Rebecca Fields nga avaayo. Ebintu bye bireka byakwata mpola bwe buno obukyalo obukwata empola. Okasanga mukubo n'okeegomba nti kalina ennyindo. Olabika bulungi. Olabika wetegekete promotion. Blake si musanyufu. Naga nkubulire. A guy you Njagala kumanya is killed. ani And you're the one who benefits. like omuntu gwe twasse neyamusse gwafunamu namugalika naawe okubeera seneta mba nemanyi kyekyo kyo like byebyo nze best candidate gwe tokiraba kyava asembera Blake namugaa tugaa kuzulani yapangisiza sniper akubira tugenda muzuula nze nkubuulira gwe beeraawo lega oluyindo olwo olulungi n'ekyenye ekikulinga endabirwamu naye tugenda noonya ani yazudde yasinise sniper. Banaffe bano balina ekibiina kya byabufuzi naye gwe mukulu lwaki sikutabusi But you won't. anti oyagala okunzira naye tosobola lwa nsonga weetaaga nange obuyambi bwange nange nkwetaaga gwe weetaaga obwange Know what this is? nze sikwetaaga. Was she helping you? Yabadde akuyamba Place her. I promise. yabadde okuyamba no Nah. oyagala nze mu replacing it nedda nkusuubiza si bwe kityo bwe kyabadde Just yatiddwa ng'alina assignment ng'era bamukuba ffe like bwe bali mukutta kino teekeddwa kikomya ffe embiriire using me. oli mukunkozesa gwe gundi I'm giving you a chance. edda ndimukuwa kakisa sebo kola revenge Go out alone. ndimukuwa kakisa kubeera nga baba bali awo ne balaba ku security camera like ey'okumulyango waliwo atuuse Rebecca Fields kati nakyala sniper yabadde ku rooftop It was necessary for you to come. yabadde girlfriend wa Antonello Because your man fucked. anti munaye omusajja we yabyonoonye Target. nedda sebo omusajja wange yabadde akoze kimwagala How exactly? kakati Rebecca Fields yali apangisa abatemu ng'abapangisa mu kikosi ky'abano ba Mark Sullivan. Wuliriza Rebecca Fields ali mu byabufuzi. Rebecca Fields abadde yapangisa abatemu nga yakulira oluko olupangisa abatemu. Abatemu bapangisa nga bapangisa mu kampani ya Anthony Law. Anthony Law agenzo kizuula ng'omutemu gwe yasembyeyo sindika nakyala oyagenza okukola omulimu gw'abano yatiddwa. Kyokka nakyala gwe basindise yatiddwa yabadde girlfriend wa Anthony Law kyovola abadde yeekyanga. Kati ono ali mugamba omusajja wamwe twamuse gwe mwabadde mwagala kyokka ate munaffe yabadde gwe mwasindise okukola omulimu guno naye ate ne mumutisa kiki ekyatuusewo kyekyekyangisa ba Mark Sullivan kati ate nekyekyangisa Rebecca Fields naye bamutadde ku kazito bamugamba soka otunyonyole sniper gwe watumye okutta lwaki naye bamuse tuka nasooka laba engeri y'ekibaaga ekibaagiro nasooka akikebera nga mulimu engeri y'akadola bintu
ng'akuta akadoli bintu ezireeta Ludigo. Why? Ye gwe jamaa omupya ye nze mpitibwa Headshot Ludigo. Anthony. Naye nze Anthony. I'm done hiding. Tumaliriza Fair enough. ebyokwekweka nti ye kyo kituufu. Bonna batemu basatu. Tulaba Ludigo, tulaba Antonero, Maka Sullivan. Bali ba Rebecca Fields n'ekikosi kye be batera okugula abatemu bano okubakolera emirimu. Nagamba naye tuli batemu basasinizi. Ate tetuta bantu bali awo baaje. Tuta bakulembeze bantu bali awo. Ne basoka bajja batule ku meza bakole pulaani. Bakole pulaani. Acceptinga sente. Ono golaba. Ebiseera ebisinga kusindikira muntu. Omuntu yakuwa sente ate azikuwa mu kashi. Bw'aba tali bize ateeka okubeera nga ali mu kumala kadde n'omwana we omuto w'emyaka 4. Ono ayitibwa Aki ye bodyguard we. Ateeka okubeera nga wali mutambulira essaawa zino waliwo security emumala. Bali mugezaako okunoonyereza ani yase munaffe era lwaki batemu bannaffe babatta. Lwaki bali mukutamu abatemu. Agamba tulina insider agenda gezaako tutambulizaako amaaso atubuulire atunnyonnyole. Headshot ogenda kwasaganya Morris. Ogenda beera backup yo ogenda yambako Ludigo. Setting trap nti ye. Fena abantu baffe bali mukutibwa nga bamaze kola assignment. Kitegeeza njagala ogenda obeeka assignment gyokola weefule nti ogenda kola assignment. Nkakasa bajja kusindikira omutemu agenda ogezaako kutta. Kati omutemu wefe twagala tumufune. Ulira kusadda akabulamu. Kyava abuuza kano nti kyava mubuuza Maliso badde omumanyi nti ye. Mbadde mumanyi. Tamanyi nti gwabuuza oli ade girlfriend we. Kakati eside eno ono Blake politician. Owaye kino tukimalirize tukyanguye nti kale. Ne bajja boolekere bagenda baddawa budde kiro. Kumbe See you around. owaye nja kulaba mala okwetowooloola. Najja yeetowoolole. Bakitegedde banabo bonna be baze bafinya amala kuba kwa assignment nga balina akalimo ke bakola ne balyoka bamugjawo. Ne balyoka bamutegula ne bamugjawo. Bannange etandika obutandika bagiyita assassins abatemu. Era ng'olina King VJ mu nnyumba okalabira luddawa nagambye weekumizi ku King VJ's Productions. Era mu kaseera ako waliwo eyajje toleeta oli slow nnyo. Oli slow aba yakuwulidde dda. Headshot have made contact. Owaaye nfunye kontakiti naye mukwasaganyiza gwe Ludigo naawe oliwa akanya kuyita Ludigo amulaba yenda. Kumbe abasajja bongera kuwera bategedde munaabwe gwe basindisa okugjawo Antonero alabika biganye basindisa abalala nti kale bali mu nkookolo. Kumbe ulira amasasi agakuwa mu lubuto bannange ogenda okugira bwoti ng'ofudde. Kaba kamuweddeko akuyola bwakiri n'akutamu n'ali kussa mu kutu itawo naawe tomala ofune bannange. Antonero balwaya mukamwa ye Ludigo musoolwa yakunkuba kasiru manya emirimu gyenkyalina okukola gyokuvugisa gogolo ku madaala. Antonero ali wano giwunye awulira ebyasise yawe gyali ate mwe atufukide da ezike ulira toleeta bannange kajja kamantala ojo mantala omantadde ankulage abiri wansi ne waggulu. Ludigo kata aligwemu assassins batemu ngaye munaabeera awo abalimi bannammwe babayigganya. Ono kyava agamba nti batuyigganya era bategedde nti nno kyava abuuza Morris aliwa laba ekikolwa oba olobye nze ndabayo Anthony lo muka muzibu akumanya akugaya ogana kano sabo akaguddeko nga nako kagisobola okalaba waliwo eyagiga bannange basiru leeta tomanyi gikozesa gyekikulu. Abakulu bagenda wabula bawulira ebyasi wali otambuddeko ng'owulira omutima gwagala kuvaamu
tudduke tuveewo waganye babadde balese koloba nga baze bafunirako nga beerese nga bakimanya batemu bagenda kujja bagezeko batta naye otuuka wano ng'emmotoka ekutte kuba okugenda bannange kaakati wangi Alright, stay put. I'm coming over. owaye sigala waawo ndi mu kujja waliwo gwabadde asindise endowooza agenza otuukayo namugaasi wayi n'omu ali waka kumbe gwasindise bamuziga azigibwa alabibwa asasinizi gy'oliko tuli ku Amerika ng'atabuddwamu omu China oba omu Asia ono agenda otuuka yasanga kativi kaliko buno bufirimu bwa King Vijay Buffett of the Forbidden nanyiniwo ngali kutaka abatemu sebo bajjawo obulamu bw'abantu basasula akasimbi sebo nabo okwebeezaawo n'okubeezaawo famire zaabwe wabula nabo kibayisawo by'okulaba nga ate bannaabwe batibwa nabo obulamu babwagala newankubadde nga bajjawo bwa bannaabwe bo balowooza bajjawo obulamu bwabo abasaanidde okuba nga baggibwawo bo balowooza bajjawo obulamu bwabo abatateekeddwa kubeera ku nsi naye nga buli omu alina olukisa olumukkiriza okubeera ku nsi kuba naawe ayagala okugyawo obulamu bw'olisi gwe weetoekawo ku nsi waaye Morris yadduse abadde atusuubira Morris amaze n'adduka kubanga abadde atusuubira n'agamba ate tetulina kabonero ka mutemu teyalabise nti ye n'agamba ekyo nkimanyi naye njagala kumanya igwe ne Ludigo njagala munsinka nesagala muntu mulala yenna ajje njagala mmwe mwekka alabika ayina ekirala kyazudde agaze otuuka nga seyaabwe kapuuti waliwo abagoberedde nedda naawe ate noteekako seribwatula kyekigenda mu maaso waayi n'ababo kati obeekengera ballistic mufu ebiki mufu gyenva niye ate teyabadde ku assignment ati mune yabadde mu kitundu kya Rebecca Fields niye yabadde akola ki wa Fields anti nange simanyi naye alagadde akipinga tabusi wangi otegedde otya nti yeye leka yandibadde ani omulala ballistic sebo yabadde asinga era waleka eyamufunye yabadde amufunye taliiyo tabiriiko y'omu ku babadde basinga n'agamba kitegeeza oyo atuyiganya amanyi mu ofiisi zaffe ffenna amanyi kye tukola yabadde akimanyi nti n'ogenda tusetinga apu Morris yabadde akimaze okifigalinga out sebo golowooza y'omu ku ffe oyo ballistic ateeka okuba yadde ku sayidi ndala waliwo omuntu ali mutuyiganya ate ng'alabika tuli kumpi n'agamba naye yeffeffekka abaliwo ani ali insider yani ayinza okuba nga tuli kumpi onagamba munaye oli kyali wange naye ate si yali mutulyamu olukwe okakasa kati bino ebintu bwe bituse byakwekengeragana banangola action movie Why didn't you do it? The job was simple. Omulimu gwabadde mwangu. Nedda nnyabo gwe mwennyini watuleetedde okubuusabuusa. Nsinze toga mugenda kunenyanze. Situation yonna se wetogera kati nfu. Muneetaaga mbakuume. Nedda nnyabo. Nedda bambi. Kati nze bwe mugenda obbakuuma tuli ku lyato lyerimu mugenda kunzita olwo kubanga ndaba tuli ku lyato lyerimu. Yamugamba kimugenda ku safe house tujja kwogera. Fields has to go. Kakati wano waliwo gwe bagamba sebo Rebecca Fields alina okgenda. How sure are you? Alina okgenda. Yoyo. We had a little chat. Oyo omukazi yali ntulyamu olukwe. Twanyumizaamu ku makya. Sebo golabo yambugumiddeko. Nambugumirako ngali nga nsuubira okuttibwa. Abaali awo. Ne waba wajja luba. Luba alina byaleese.
Are you familiar with Mark Sullivan? okakasa yabadde Mark Sullivan No. omwekakasa He's one of the best. nti nedda in the oyo world. boyi yamu ku basasiniza abasinga mu nsi His protege. sniper yasse Scotton Rebecca. yabadde omu ku babe Rebecca singa yali emabega wa bino byonna tewaliiwo kintu kyonna ateeka okubakola ne Mark Sullivan Rebecca. then tubate bonna n'agamba Rebecca Team, we can ajja kwasaganya wabula Mark Sullivan kill them. ali ku ttiimu tusobola omubayinga ayinza okubeera ow'omugaso jjukira bali basasinizi abo basse Cotton bassa abasajja bange nti ye Rebecca Sullivan yali responsible ku ekyo basasinizi bo just bapangisibwa bupangisibwa Personal. eyabatumye bw'abanga ye Rebecca Fields gwe tubatunyiga aveewo bali abatemu bo tusobola obagula ndi badda ku saidi yaffe Assassins failed. n'agamba basasinizi bwe baba balemereddwa okujjawo Protection. ate kuba ajja kumanya ajja kumala afune obuyambi ajja kusindika ba rippers ab'enjawulo ba rippers baba bayizi babanga bayizi Malice. kakati They'll luba and everything. ate ekyewunyisa ajja n'akolagana ne noono n'amuwa ebivudde eri pulaani yaabwe eri etya Gonna kill Fields by mid pulaani yaabwe egamba mubagala kutta Rebecca Fields emisana sector, so balowooza mbogenda mukuuma era bagenda kusindika ba rippers n'olw'ensonga eyo sigala ng'oli kiriya the development. tesigala ng'oli kiriya omusajja ali mu ndeeri yoono You don't see the yoono ayitibwa Clock akwatagana ate ne Mark Sullivan good. akwatagana ne Mark Sullivan kabali era yamuleetera eggulire n'amugamba Morris Black sigamba nti ali He wants you all. musanyufu ku ekyo abaagala mwenna nga mufudde wabula Constantine ye agambye nti nno ayagala baba ayingamudde ku saidi yaabwe Location where Fields is hiding. tujja kuwa location tukubulire Have an easy one. wa Rebecca Fields gy'anaaba yeekwese kati Rebecca Fields yuno bw'obanga okolera abatemu oba olina kulugwamu yeekwese mu kiweya house Mark Sullivan yamugambye ebeereyo tugera kusinkana ono Rebecca Fields bulijjo yabawa endako ono siinaamu mmese mu gundi ate mpulira obusaatira boki awulira obukubagana ate bulijjo yapangisa abatemu ali mu kitangaala n'omwejjudde enzikiza kyobwo emmese nazitega akatawo ne zikasoma ne kaggwako teza kumbe omukono bagusaze bagukutudde aya bw'oba okolera abatemu tokaaba mukulu kulira ne bamusaamu ekirala bw'oba okolera abatemu tokaaba Mark Sullivan yuno kyebakola yabiyagala okaaba nga takyakkirizibwa katakkirizibwa adde okaaba Mark Sullivan anywamu yeyalagiridde barippers bamusalasala nga takaaba guluma yaguza mulumaleeyo olugero olwo ne bakwata ekisemba tereera nga bamusazeesaze takyalina nywanto wetwogerera takyalina wadde obulungi ku ye eyabasindise wunaanywamu ne bamumaliriza ng'akkiriza nga era yeyateereddewo obulago musale n'akutuka ng'akimanyi kati sirina wadde akafo mu ggulu okugyako mugeyeena kyobula Mark Sullivan era n'alaba omuliro gw'omugeyeena bwe gubeera agufunako sampolo just sampolo eyo threat bagijjeewo kati nga bajja nga bamuyita ono ayagala baffe babatibwe Morris Black ayagala batibwe bakimanyi bagezaako omutta ekiro kalate Constantine n'agamba waayi manye byokola We should work together. tubadde tuteekeddwa tuleke twagala tukolagane fembi tekirina buzibu There to be absolutely no animosity between us. tetwagala muntu mulala yenna atuyingirira Blake, shake his hand. ono ayitibwa Blacks nyenya ku mukono gwe Just mistakes. sebo nsobi gy'oli mukolo okwatagana n'abatemu kwata mu mukono gwe omulage ntuli kimu mukulu ebyayita twagezaako okutta naye byayise kale naye Forget. naye kansobe tujja beerabira kubanga nekwatako We're together. omukulu Morris Blacks bakasemukako kwatagana n'abatemu bagezezaako mulumba ekiro okumutta kakati ye Constantine kuge bonna bannabyabufuzi Having some trouble lately. owaye mpulira mbadde n'obuzibu emabegaawo We're being hunted. wa tuyigganyizibwawo kimanyi An assassin. anti waliwo omutemu ayiga abatemu Well, ekyo mbadde sikiwulirangako we'll naye kati ffe bwe mulaba wano tunoonya bantu I appreciate that. tunoonya bantu
kakati oli munabyabufuzi Morris Blakes akolagana ne bannamateeka ab'ebyokwerinda nga bonoogamba ba FBI yoli Constantine. Kati Constantine yagambye ffe tusobola okunoonya abantu bwe muba muyigganyizibwa tugezeeko okukwatagana tuyinza okufuna ani abayigga balinga bafunyewo okukalembereza naye nga nedda. I still could have killed you. Anti munange You think? nandikuse singa mbadde mutemu Find you the same way. bw'olowooza nandibadde njagala gira saagala kusanga nga bwe nasanze ballistics eyawaffe namusanze attiddwa naye nga kirabika yateegeddwa buteegeddwa nga sikyaliko Whether you live or die. naye gw'olabika nga atafaayo oleka tofaayo oba oli mulamu oba oli mufu owaayo oli therapist nti nedda wabula We're on the same side. manye ekikuvuga fembe tuli ku sayidi y'emu Tell me we're on the same side and we want kati ogenda kusigala ng'ongamba tuli ku sayidi y'emu nsagala kuwulira kintu kyekimu sagala kuwulira kintu kyekimu buli saawa where similarities end. Why do you do it? tuta abantu ne tufuna ensimbi There are bad people in this kyava mugamba waliwo abantu ababi ku nsi kuno abasinga ffe obubi abo be twetaaga okujjawo What makes you think we're not bad? kyekikuleetera olowooza muffe tetuli babi What is necessary? nedda ssebo ffe tukola ekisaanidde tujjawo abantu abateekeddwa okuva ku nsi okutta abantu Whether it's for food, kitundutundu kuffe oba tukikolera mmere defending oba what's tukikolera kwekuuma oba kukuuma abo be tufaako bafamire zaffe good. tutta ku lw'obulungi We're doing the world a favor. kyogamba gweokolera ensi ogikolera ekyamagero This part okutta close. sebe eno partnership gye tukola ne Clock guno omukisa will have more power. guno omukisa okukolagana ne bannamateeka nga ate bakimanyi tuli battemu mukisa ono yamugamba nedda And fed her to the wolves. nedda okuwaayo People. Rebecca Fields okozesa bantu It's ekyo not si gy'oli mu planinga njagala kumanya ki ky'opulaninga kubanga okolagana ne bannamateeka nga ate bakimanyi oli muzi wa misango oba weesudde mu kinnya nze nkubuulira his wife. nagaba munange omusajja eyatta ex-wife wo omusajja eyatta ex-wife yayitibwa Malisi toli mukikolera ye We want him dead. kati kikyoyagala We are the true heroes of our anti munaye nze ndi wano nkimanyi ffe abatemu tuli bazira b'ensi eno tuli bazira peace into this. oyo eyasse Malisi seyawaffe ate nga girlfriend wo ayimiridde mu kkubo lyaffe n'ekigendererwa kyaffe kyava gamba we naamala okumutta nze naawe ng'ebyange biwedde sagala kuddamu kulaba wadde kusanga wadde mu katale wadde gye tulire akatogo wadde wali oli wadde gye batusavinga obuugi What's this? ne bamuwa akafaananyi kalimu black and white owayitibwa Roland Found him and closed out of it. Roland oyo bamusanga You think this is him? I ogamba eyakikoze nkimanyi oyo eyakikoze nkimanyi eyakikoze ayitibwa Roland weesirikire killed him tonight. tugenda mutta ekiro kya leero yagalagaana kati balina gwe bafunye ayitibwa Roland mbu yasangiddwa mu kifo awattibwa seyawaabwe omulala You know where Mark is? owaayo manyi maka yaffe weeri ye Can't believe who's nesikiriza nti oyo omusajja yeyakikoze work with him. simanyi lwaki natera ng'okola n'oyo omusajja Roland olina obuzibu n'okumuta munaye siinaamu buzibu mu kumuta bw'abanga yatuta tugende tumunyige Ludiga agambye omusajja Roland gwe mugambye mbu ye yasse gwe mwaga atutte simuninaako buzibu naye bamusazeewo tumute sina kyakola Sullivan. ne bajja onagamba Sullivan yambulidde ku Malisi Sorry. yangambye ati no yali girlfriend wo era munaye ebitalo owaaye tunoonye omusajja tumutte sagala byakunsaasira Why don't you put her past? naye omanyi na tetwateetaga kwogera ku byayita About your past. owaaye ani ayogedde ku byayita byo That's most appropriate. Ludigo kala yalyanda Antonello baze kunoonya mutemu ayitibwa Roland mbu yabayiga bamutte baze munoonyeze no mu buzikiza gye bajja ndabayo ali ku ttaka ate ngono ali ku ttaka ne bajja bamuggyeko enkookolo bagenda omuggyako enkookolo lendako ye gwe twagala oba okumuggyako enkookolo ate ono yaani n'amugamba nkuwulira oyitibwa Baka ani yase Baka ate naga nange simanyi Looks like Sullivan was wrong. ndabanga Maka Sullivan yabadde mukyamu Imagine. yabadde mukyamu onagamba naye onoonsonyiwa You sorry. lwaki ogamba nakusonyiwa nkusonyiwe kuki onoonsonyiwa ku kya Malisi onoonsonyiwa ku kya Malisi Yeah, I'm sorry. nkugambye noonsonyiwa ku kya buli omu onoonsonyiwa ekyamazima kiri nti
byabadde biteekeddwa okukolebwa Talk about my past. byabadde biteekeddwa okukolebwa nze mutemu gwe munoonya nze mbayigganya era nze nzise bannammwe nze sebo nange nali vikitimu lwaki abatemu tubeera bangi ku nsi ng'ate nsobola obeerako omu ng'emirimu gyonna gituukira ku nze mwe muli bikunemme Particular. muli bimonsters Interesting. mpulira muli nga kinyuma okuba nga ndiwo bwomu nga nze mutemu babadde batambula naye nga bamwesiga nga balowooza munnaabwe kumbe yabayigganya Ludigo toleeta kata ayaya kata gitadde ku ttaka naye gwe Ludigo manzi toleeta katwe nekimukwata kirina ekipawa nekimukuba ennyondo aya toleeta bannanga kirina eŋŋumi heavy nagambye nataka girlfriend ko n'emikono gyange nakanyiga natoka nenkalaga face nekaseka nendyoka nkafyotola okitegeera balistiki bonna nze nabatta komanina mukole kyemukola Want them to Ludigo agamba mwena njagala mufwe muwulire obulumi nga bwe mukola abantu abazze battibwa kumbe Maka Sullivan ajja siya ataasa kata nekidduka obwedda tumanyi tulina munnaffe ayayay ono akalago babadde bakatwala tabatuukira mu budde ajjajjajjajjajja yagala genda kulya nkoko ye kulya ekisinga okubeera ekirungi omulabe bamutegedde omanyi ku nsi ya Mukama kuno kasitomala otegera omulabewo oba ogenda kusurvivinga kakati abagagga bagenda kakati ono omugagga don't do anything. Morris Blake Senator. alina akaana Although I know how hard that is for you. kakati ekyewuunyisa akola ddiiru Obviously not to kill you. ne Ludigo agamba kikyoyagala ntisagala kutta Hey, naye tonda ku byatuusewo ejjo it's for so. nabadde nina okukakasa nti ne Maka Sullivan bajja naye ebintu byakyusa nasetinze apo abatemu bo ne mbakozesa abakuumi bo namugamba Maka Sullivan kyogamba otandise kumukuba mugongo nti ye I require bategedde nti nno nze mbadde mbayigganya goals. kati njagala omuntu gwe tufaananye ebigendererwa Openness. omuntu oyo ye ggwe Yes. oyagala Maka Sullivan n'akakosi ke nga kafudde si kyo ye naye ate Constantine. Constantine muveeko talina kyajja kukola Constantine muveeko oli munnamateeka ate mugezi nnyo Howard. naye gwe jasi oli ka tiketi ogenda muyamba buyambi kutuuka ku kigendererwa kye oli ayagala promotion oli ayagala kulinnya madaala fe jasi tuli awo tuli ka gurupu kabatemu Their extinction. n'amugamba sebo nze njagala bonna basanyizibwewo Happened. njagala sigala nzekka era neetaga obuyambi bwo banange ngenda kirowoozaako I want to hear from you in the morning. owaaye nkubuulire njagala kuwulira ku makya ng'ompadde ansa ate bw'otabaako kyokola oba n'okola ekyobusiru It only takes a akubbira second. nze tekintwalira wadde akatikitiki okugyawo obulamu bw'akaana kaako akaana ke bageya kali mabega mu muto gw'emmotoka omusajja bane kasita odiringa n'omutemu kakati kana akadoli binto kano akatwe kaako twakalabye ne munaffe Antonello akatwe kano alabika kasangibwa mu kifo girlfriend we Marisi we yattibwa kyokka akatwe kano yali mutemu ng'akola My bear. akola nabo najjukira ekisajja nga kimugamba nakase n'emikono gyange era bwe kiti bwe kyali najjukira banange Marisi wange wamma kisajja kireka kyamunyigayi nange kyadde kinkutte banange firimu zino osobola ozisanga matundiro ga firimu wonna gwegenda bugenzi ogamba enjagala za King VJ ddoboozi essunsulemu eri kunyonyogera mu matuugo ate nga liri ku kiriya ekifaananyi magidda alabira ku YouTube Kamaso Official yateekamu ensimbi King VJ Official ebutuusanga obwakishoni bwonna obw'omutawaana kakati wali okeddeko ku macyanga mu kiro wategedde abayigganya kyavagamo ono weebale Save your life? lwaki olw'okutaasa Yeah. okuntaasa n'abatemu namwe You're welcome. musiima kale weebale siima laba asiima I know this place. ekifo kino nkimanyi Whole building.
kiyitibwa tero building nkimanyi nange era Partners, of course. nkimanyi Stop dreaming. owayerekera oloota makasulivani Partners. tetuli bapatanazi And bali batukozesa anti munaye naffe ekifo kino tukikozesa tukirina kyaffe things change. ebintu bikyuka ye makasulivani alowooza asobola okukwatagana ne bannamateeka Plan hasn't changed. pulaani ekyuseemuko naye si kinene Everything's changed. owaayisewo buli kimu kikyuse towooza mbu ekikyuse si kinene buli kimu kikyuse ketwategedde omutemu atutta Judgment anymore. simanyi Not after everything that's happened. oba okyanneesiga oba nedda All the people. nange simanyi oba nkwesige Watch. mu bantu owaayi gwe ssebo mukulu My people. abo ssebo babadde bantu bange babadde battibwa naye nga bakolera nze batemu bange owaayi va ku boosi wange mukulu Antonero ogolaba boosi wange eyanzindika eri mu bannamateeka mbege Tracking headshot. tubadde tunoonya ludigo owa gyali He had all of us. tubadde tunoonya ludigo owa waali tulinga nga abategedde ludigo gyali twategedde Dangerous than you think. naye omusajja Last like ali dangerous n'okusinga kyolowooza being realistic. ali dangerous n'okusinga kyolowooza onamugamba ngezako kubeera realistic We don't need more people. ndi mukugezako kubeera realistic tugende tunoonya omusajja abantu baffe bonna batiddwa tugenda kukola tutya njagala olabe bannange no gyolaba eyitibwa assassiniza abatemu era ng'ogirabira mu King Vije's voice the voice Wow. of the people bannange tuleeta ebisonsolemu ebirongooseemu And outgunned. ebiyooyoote Protective bubble. unaagamba ndabanga ffe abalina emmundu entono bali abasajja batusinga obungi Not to mention all the men. ate ludigo ali mugenda kwegatta ku bali bigenda kugwerawa bigwerawa bannaffe basazeewo bagenda kuyiganya ludigo wuna waali era bajja mufuna Much convinced bajja mufuna to come after us. kaakati nga tuddako eno waliwo engato eyingira engato ezitali zino ezigenda ku pate waliwo kapaafu yuno alabika nga alina waava kaakati mwayingira yamanya nti mulimu abantu kyava abuuza mwagala ki I want to see you train. sebo nakutendeka obutemu njagala kunsasula kikyoyogerako nkwagala mu field nange We're all killers, owaaye ffena tuli batemu and we're going to do anti munaye ffe tugakola ekiteekeddwa okukolebwa bullshit. So sebo lekera awo we are not super. tetuli bazira tetuli ba superheroes sebo mbutugala kunoonya omutemu ate abatemu About this, and namuga nkubuulire oyinza okuba osobola otambula bwotyo paka naye oli bw'aba ng'ayigga batemu in this shit. naawe ajja kumala akutte If it wasn't for me, ate singa saalinze singa tolina bw'oli jjukira gye nakujja gundi ggwe only my path. jjukira gye nakujja So byonna by'oli mukola olina mutambulira mu nze byenzize enkola ekitegeeza nti nno ofaayo ku ekyo kye nakukolera nkwagala ojje mu ferulis gya tugenda otuyambe tunoonya abaffe abasobola otuyamba otubeererawo how old are you? owaayo n'emyaka emeka You were when we first started. oyogolaba muto naye ate Can't risk his life. ono tetusobola risikinga bulamu bwe akyali bujje And who are gwe you? gwani oli biki gwa manyiira He's here to help. oyo ali wano sebe otuyamba And you? naawe Brett has proven to be quite the pro. ayitibwa Brett kapaafu Eager to take a life yandibadde kwegamba ali useful naye muto ayinza okuttibwa into it. ogenda kikolera ki Why you do it? owaye gwe oli mukikolera ki Why you're here? oli mukikolera ki toze wano naye kuyamba nange wemba wakujja kikola njayamba muvubuka mutombula kalevu Means a lot of. owaayo okuyamba Maka Sullivan kiba nteeke nsobola okikola ne bwe mba ngenda fast food eyo kubanga oyogola bayanzijja wala yantaasa To work. kirungi nnyo okujjukira gy'oba ovudde kirungi nnyo tekirina na kimu wadde we kikunyigira basazeewo bagende banoonye omusajja ludigo Thinks he's angry. omusajja ludigo headshot bamwagala nga mufu bazaale bafunye obuyambi sagala weerabire nti ye munaffe Anthony Lo Sure. yabadde yalumiziddwa dda kyekisinga okuba nga kimuyisa obubi Be thankful. n'agamba The one I'm after. nze wandibadde gwe weebaza nti si gwe nnoonya kuba gwe nnoonya mumanyi
mujua kakati abasajja nga bakwate kubo nga bajja wuno Rudigo nga basembera alero se balina kumaza apoye ngera bomanyi nga bomanyi oba abadasa basala yesemba nga kimanyi agamba bantu mwe kansule mu mayinche mukola kirungi kubera mwe muloza kimukola kirungi wabula muri bakyamu Puppets. muri bu puppet mukozesebwa abasajja bannamateeka babakozesa Justify yourself. mbu mukole ebikolobero nga muloza mukola kituufu wabula ngenda bayamba mbajjemu obusiru mu mitwe gyammwe Satisfy the blood. mutta okujjuza like okwekusa abamu mutta lwakubanga mukyagala ekyokutta bamugamba naye oli mutuufu naye nze Kill me. sirina kyakulwanyisa kyonna munzite bwe muba muwulira nga munsobola nga muli banyivu nnyo gyendi mujje munzite ne bajja gwe toleeta kano bakatandikirawo kade kalesa ebbamu naye gwewe omanyi okuba omusajja gwe okoye okukuba okumenya n'akakwata n'akasawuka eri nekano nekaleeta ate gwe oli muje oli kano bagenda kamenya aba omusajja ate ngumi akikuba baka fist baba kutikitiki kafenya mwangwe sina budde ngenda mwangwe I have no time kiraba ekisajja kirudigo bad marodigo headshot ne basituka gwe kugenda fafagana mpaka lasti kuluma wakiri yakuluma gwe nawe nfaako kadate kano gwe oli musiru okuba akatwe kano bannange manina bannange kitagurro bannange kisajja kirina eŋŋondo kikuba kuma gwe njakuyola wakiri naye gwe kano kamuyodde ate kimunyiiza najjakube nekimukwata omukono nekikukyusa yakkiriza nekimuyisa va ku ttaka toleeta mukono nakuwoniize dda bannange ennyindo agimenye waliwo okweseeko mu musenyu nga mwozonsesa omutwe bannange tusaamu omukono wamma kati sawa yakuba muntu adde ku ttaka ebintu ebisingira ddala okunyiiza ebintu byasagalira ddala nyiiga mpola naye tukyaliwo nyiiga wetuli kibateeka mbona mpaka ku ttaka zido but sure kikyo kirina eŋŋumi ate kiri bannange ono awulira omugongo gwegolimye yakujja tojja obwana n'abugolola yakuwa tojja mu China nsalo ya Asia wabula ono mudugavu yakulya kawunga leeta akatwe kufyotola bannange kuwulira swame eyo nedda ssebo nekigiraba eyo netuula ate ndeeta negwe onoza sibukoye obugerebwa buno sibukoye bannange njakuwa kati 10 mayinja ngenda kukuba mayinja ebituse kumanina tebyabaddemu ebyamayinja leeta akatwe nfunye nafuna akambe ngenda badaze kunfumita leeta akambe badaze kunfumita nekimufumite nakikwatira wano wogirira bwoti ono n'ataatsa nawe leeta kutunga kimuteeka wano kuyigire yakwewoganiza kuba omutwe omusajja omutwe gwaguba omanye omutwe ogwaguba okuba kakokola ekakati gwe otwagaza ki kinyiise dabo ono n'ategula ono n'asaawa ojja kutuula ojja kuyitawo osaaga kigenda okwekyusa nga kiwulira obulimu awo tebukyavu mukulu ojja kuddawo ojja rapidi niye gundi munkubye ekimala bakumuno kati bakuba yakukuba yakumenya omutwe yakukuba omutwe nga teri omusajja bannange yaguba buli wamu
buli wamu waguba naye gwe tebakutayayaya ebibyali sibye mu mipiira mutayazi nyakutuka amukuba bwamuwoganira naye lwaki tofa amunveeko zinatuuka ate terera kuwa mukulu leka okuba omutwe ngumi naye ng'ekyamazima yakuluma bulumi kati yakuluma oluluma okutuka nawe ebyabaddemu okutu bakututte okutu bakututte kyo ne kimukwata wano mu kiwundu oniga bakikabona tebakyasobola kubadde okugalula yakuluma bulumi onageze n'okutu ate ndeeta ono n'okulala eko magala kunuma alumanze leeta n'ennyindo yakugagambula omumwa najamwazeemu omumwa yaguyizamu kakati tukolera ki nafuna akamba tutunga wano ku nsikya ng'ogusajja teguwulira mu njaga zaaki kumenya omukono ekimukwata omukono soka va ku muno mama jangu buuya nasoka musikamu ekyambe naye gundi gwe lwaki toleeta wano akalagwa nedda terera njakusala terera n'akisala obulago ng'ekisajja tekifa ne kimukwata ono yaza ne kavalansi omusajja tafa omusajja bamusaza obulago nga wa abasajja bakola emibiri yaza ne kavalansi kasi yawe ali eri ekiri ekyambe bakimutadde ku bulago yagane kakati gwe sina kyakukolera sisigazaamu oluyingo olukulwanyisa naye atilisa olugyamu omusipi n'enkutuga lwondulina jangu kakati ono najja namufumita okugulu naye gwe kati kanfumite mu mipiira mu mbiriizi buli wamu ogambye tofaye bafumita ono anemwe mukisusiza tereza obulago omanyi kiganye ntegedde ekyokukola ngenda kuluma obulago ngenda kuluma bulumi ono nafumita ebyenda byonna n'akataago nabiyizayiza nabigagamula byonna ate kireka tekimala gundi gwe wakati numewa nenedda ono ebyenda bikuddekudde byonna n'akataago n'ebiwoowolo byonna wano wetwatandikidde sinema wano wetwatandikidde nga munaffe baseruda mu musenyu ekisajja bakitadde ku ttaka wabula si bibadde byangu tebibadde byangu mbu omusajja adde agabeera kabejja nga ye kabejja ensiti kwegamba wona nga yakira laba omusenyu kye bagukoze nene nga nagamba tusinzira mu King VJs Productions okubanga tukutuusako ebisinga mu bisinga www.praiseentertainment.com abutuusanga so nga teka maso official natekamu ensimbi nobeera nga atokekanyiza ku YouTube channel ye King VJ official naye buleetanga ku YouTube so nga ate nagamba tusigala bulambalamba nga kopi zaffe feka mu King VJs Productions munaffe nga bakigadde The conference. yamala najjo n'abuuza Mark Sullivan aliwa nti ali mu conference ate Brett He went home. owaye Brett yagenze eka ye yagenze waka yagenze kakati Mark Sullivan yajja nasooka jasinkane ku Brett yono kapafu batobye n'ogusajja kyava buza byagenze bitya owaye byagenze nga plan we yabadde Constantine ye yakute kubona agenda onagamba ate gwe nze munaye mu kaseera akajja kati kye ekirala ekisigadde waliwo ekirala ekisigalidde munange gwe mukama wange nagamba waliwo bizinesi ezitanaggwa nani ne famire y'abamorisi kyava akwata akafanga n'akakuba bw'akakuba ono ye road ayitibwa clock akola mbanafu aba Constantine kati wamala okuba akasimu alayika nakye yali agezaako okugatagata najjayo eserubwatula n'asooka giwumuza erudda ku meeza One last thing. owaye waliwo ekintu kimu ekisigalidde nti ekiriwa kintu ki That night ballistic was killed. ekiro ballistic kye yattibwa Same night headshot and I were supposed to nawulira headshot ne Ludigo like headshot Ludigo nange be the whole time. twateekeddwa okukwata kubo tugendeyo Ludigo yali nange ani yatta ballistic kuba labika teyali Ludigo yali ani newankubadde nga Ludigo yabadde mabega wa bino byonna yali ani agamba It's all of it.
nze ngamba Maka Sullivan abadde tasobola kubeera nga musajja omu yekka yamukulembera. Maka Sullivan si musajja omu yekka yabadde amukulembera oba yabadde amukwasaganya. Ono agenda okwetegereza masiki nga masiki eno nga yagirabye ng'agimanyi. Kyava abuuza yali ani yata ballistic, oteeka okuba yali ggwe. Akatundu ak'okubiri kali bakafulumye akubbira ndikabatuusaako.